أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibaza Allah jalla jalaluhu arsobosezza okubeera nti tusadde salatul maghrib, musaba agitopinge ku birungi bye tukoze, obuwulize bwe tulaze, kubanga batutonda kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekimu ku birago okusinza n'obuwulize bwaffe kwe kubeera nti tusadde, awamu buli omu okubeera nti asadde mu ngeri ye naye tukoze eki? Tusaba Allah akkirize. Ekituufu kiri nti fattakullaha mastata'tum. Wali omuffe ava mu swala ye ng'akakasa nti asadde nga Sudaisi e Makka, era makisi Sudaisi zagenda okufuna naye zajja okufuna, yadde ng'akakasa nti basalidde mu bifo bya njawulo ne Qur'ani za njawulo n'enkutama za njawulo, naye ffenna tukoze eki? Sudaisi asadde naffe tusadde, naye nga alhamdu yo bagitadde wali okujjako birahmatillah, si yetwalika naye bagitutte. Allah agenda kuteekako rahma ye amavuunya gaveemu. Tonyooma kyokoze, kola okusinziira ku busobozi bw'olina. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala baganda baffe abana bannyinaffe abajjulukusa olwaleero, abateeka awali okusaasira kwe, abasonyiwa ebyo ebiganye, kuba mu buli ngeri yonna wateekwa okubaawo ebiganye, shi'ta am abaita, tosobola kumalayo byonna. Alkamalu lillah, Allah yalina obujjuvu obutaliiko nkeka, naye ffe ffenna tulinako enkeka ku bye tukola. Sa Allah subhanahu wa ta'ala naffe essaawa bw'eneeba etuuse tolontoko okuva wano, tumusaba atutte nga tuli basiraamu, ala ghirari qawlihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuve mu nsi nga tuli basiraamu, kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti omuntu asobola okuwangala nga emirimu gyonna gyakola mirungi, n'atuuka okubeera nti abantu bamuwaako obujulizi nti ejjana agikutte ku kikufulu, hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa, nga bwagolola omukono bw'ati ekufulu y'omujjana atekamu ekisumuluzo. Fayasbiqu alayhi alkitab fayamal bi'amal ahli an-nar fayadkhulaha. Munange ng'ekalaamu yagenda dda nga yaluma dda, n'agenda akola ekinene ekikolebwa ab'omu muliro era n'aguyingira, awamu n'okuba nti azaakalakalana birungi. Nabwekityo n'omuntu azaakalakalana n'ebibi, atuuka ekiseera abantu bonna ne bamukkiririzaamu nti Allah mu buli ngeri yonna tasobola kukola ki? Kumusonyiwa. Naye ng'ekitabo kyamala dda okukwata, fayasbiqu alayhi alkitab, ekalaamu wali bwe twali tujja ku nsi nga bamuwandiika mu bantu bamujjana, fayamalu bi'amali ahli aljanna fayadkhulaha, sajja n'agiyingira. Kam min annaasi, bameka abaasiramuka nga tebasadde ne bayingira ejjana. Musajja yassanga, ya Rasulallah, naye njagala kubawerekera mu jihaadi. Namugamba oli musiraamu? Nti aa. Namugamba siraamu katugende. Musajja n'agamba nti nsiraamu setugende. Bwe yagenda teyakomawo. Nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallam nti amila qalilan, mu busiraamu akozeemu akalimu mpaka aga ejjana n'agiwangula. Kati ebya Allah teweeyinula nakubeera nti naye kati ndabe kanze ejjana nkoze eki? Mulimu abaagimala edda nno basibu. Ali n'agamba nti ate kiriba ki? Sekanya kalumbuulire kiki nga naye bw'okinoonya kikubula. Mulabadde omusajja ejjana akoze eki? Ate waliwo n'ali mu magezi gaffe agabujo n'ogamba nti oyo ejjana kikafuwe, tasobola kugikola ki? Munnange essaawa envanyuma omupiira batunuulira firimbi ekoze eki? Al umur bil khawatim, efirimbi evuze kiri kitya? Abasajja bayinza okukuba endiba
goal esooka first round, eyokubiri first round, eyokusatu first round. Naye eddakiika 15 ezisembayo obusajja ne bubeefunyako okukakana nga bakubye equalizer, okukakana nga goal agudde guddeni, tebayinza gani mwe mwasoose okuteeba. Waliyo gwe bawa ekikopo olwokuba yasoose? Efirimbi efuuyiddwa oli otya? Bwe ngamba omupiira nga gweza mu ibaada zo, oyinza okukalakana ne ibaada kyagala nga ndi agimaze, naye efirimbi efuuye. Wala tamutunna ali atya illa wa antum muslimun. Kale n'olw'ensonga eyo tulina kusaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala atuwe husnul khatima, enkomerero ki. Waliwo kyenjagala okubeera nti nga tetunasoma, tugenda kumalako al-Fatiha yaffe, naye wano waliwo aya gyenjagala okutereeza. Tubaddeko ne discussion ne bannange, nendaba nga oba oliawo entegeera yange eyinza okuba nga nafu ku nzivuunula yange neya aya, oba oliawo neyo, oba oliawo nga omulala ayinza okutusingako okutegeera. Aya eri mu surati Al-An'am ya 18. Ebiseera ebisinga obungi ngivuunula bwenti nga kwe kutegeera kwange kuyo, ngamba bwenti a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, temuvumanga abantu abasinza ebitali Allah. Temuvumanga abasinza ebitali ki. Lwaki bakiwera? Fayasubbu llaha adwan bighairi ilmin, mukwesasuza lw'obutamanya baabwe bajja kuvumira mwani bekiri oba nedda. Nti bwe bana omuntu bw'ali yakitinga mukwesasuza ng'ovumye ekintu kye, ayijja okuvumiramu ekikyo. Kati Allah ya protectinga erinnya lye, n'agamba nti banna erinnya eryange terizanyirwako. Abasiraamu temuvumanga abatali baki. Lwaki? Ogenda kufuuka ensonga envumisa. Mu butuufu nkuwandiikeko ogw'okunvuma, so nga gwe wavumye yabadde musamize. Kitegeera bulungi? Agambye ata kadhalika bwe kityo zayyanna likulli ummatin amalahum, buli bantu twabawundira enkola yaabwe. Omusamize talina kyamanyi okujjako buki. Oba kitegedde? Yekyo kyamanyi, Allah tamumanyi. Gwamutegeera tofuukanga ensonga envumisa. Oba kitegedde? Eyo nzifunula eyange gye ntera okutambulirako, naye nzifunula eri mu bwino yeeno. Egamba bweti, yaqulu Allahu ta'ala nahiyan li rasulihi wal mu'minin, Allah atugamba ng'aziiza abakkiriza n'omubaka we, an sabbi alihati lmushrikin, balekerawo okuvuma bakatonda babaki. Njagala mutegeere, ngenda babuuza waliwo enjawulo ku kyange na kino. Nze ngamba kuvuma basamize, Allah agamba kuvuma ebintu ebikozesebwa mu kusamira. Oyawula omusamize n'ekyo kyakola. Katugeze nti basinza Sezibwa. Sezibwa mwenna muggwa mugumanyi, si bwe kiri? Guli wano ku Lwebugerere. Allah atugaana okuvuma Sezibwa. Nze nekugamba nti kituufu, naye Allah agaana okuvuma abasinza ki? Byanjawulo? Agikaggwa byanjawulo. Omuntu akuganye okuvuma Sezibwa, tovumanga omugga Sezibwa. No naga tovumanga abasinza Sezibwa. Byanjawulo? Shezakaria byanjawulo? Byanjawulo. Kakati
kansoke nsome Ibn Kathir agambye nti Allah aganye nabbi we nagana n'abakkiriza nze naawe ansabbi alihati almushrikin temuvumanga bye basinza wa in kana fihi maslaha ne bwoba okirabanga mu kuvuma ekintu ekyo mulimu obusiraamu we bufunira tuli fenna basiraamu illa annahu naye njagala otunuulire esaidi endala annahu yatarattabu alaihi mafsada waliwo ate akabi akanene a'zam minha akasinga emigaso gwe gyoyagala wahiya ng'akabi ke kano muqabalatu lmushrikina bisabbi ilah almuminin bali abasinza sezibwa bagenda kuleeta bakafaya bavume katonda wabaki wahuwa la ilaha illa Allah bwati Ibn Kathir bwatunyonyodde rahimahullah kati embiranye eri wano seeka lwaki gwe mu kifo ky'okugamba ebivumibwa lwaki ogamba babisinza kakati entegera Zakariya nange yawukanye seeka ovunudde basinza naye Allah agamba bisinzibwa waliwo kye bayita nti juzu la yatajazza omuntu avuma engatto ze waguze aba avuma ngatto oba aba avuma ggwe bigatto ki nakandi sivuma ggwe nvuma ngatto wekintu ekitwawukanya naye nga kitono kyetaaga kutegeera kugaziko naga nti hakikago nvumira bwerere nze nvumye engatto sivumye ggwe mu lulimi olwa bulijjo kiri kitya avuma ggwe aba avumye ki avuma era singa oli akusanga ozimbye ennyumba naga nti kale mutuufu esente abunazoonoonye kiyumba kikino kyebazi aba avumye ennyumba oba aba avuma ggwe fe tutera okulaba abasajja abazimbi n'agamba seekani yakuzimbidde wano aba avuma waliyi oba aba avuma yazimbyewo kaakati awo we twabukanira mu tafasiiri zino ekituufu omumanyi yaggambye kino naye gwe otegedde ki oba ntegeeka bannange era ekikulaga nti Allah yali ategeeza si bino Allah yali ategeeza bali kwe kuba nti bino kino ekisenge tekijja kuvuma wabula yakizimbye automatically oba omuvumidde mu kinaya almursala weeyisiza ku kino naye ng'ogamba nze message eri kunze lwakwogera kiri Ibrahimu alayhi salam kyekyamwokyesa bwe bamala bakadde bokomawo ku yiddi ne baganda abange ani ayasizza ebintu byaffe abamu ne bagamba nti inna samina fatan twawulirako omuvubuka yuqaalu lahu bamwita Ibrahimu yadhkuruha yali ayogerera bubi ebintu bino Ibrahimu okwogerera bubi ebintu biri yali ayogerera bo era abo bamushirikina bakitegeera ne bamubuuza Ibrahimu sokojje anta faalta hatha gwokoze kino bialihatina ku bakatonda baffe Ibrahimu n'akibuukamu n'agamba nti asinze lino essanamu eddene liryagize ki abamushirikina balina obwongo obutegeera nti olimba nti liza kukwata kuba kikoze naye bannaye tukola tafsiiri zino naye tulina ekizibu ky'abaana abayiga olulimi
nti Allah kyali agenderera essanamu lino sezzibwa terijja kubeerako kyeryogera wabula abasinza sezzibwa bovumye era bwe bagenda okuzza baaka fire bakole ki nsuubira tuba tuli ffenna bw'ovuma kino oba ovumye bano oba okutegedde olaba n'omuntu singa omuntu avuma kitaawo aba avumye taba takuvumye era wano Ibn Kathir agamba kati abavubuka bali eyo bagase kati guvunula birala ate bawandiika birala nze enzivuunula eyange ya kisajja kikulu emyaka nnyina 6 era nzivuunule nga guwe 15 nze ntegera Ibn Kathir kyateekera ki naye sigaana naye bw'oba ovuunudde nti temuvumanga sezzibwa kubanga bwe munaamuvuma sezzibwa ajja kwegatta naani nekiyira bavume Allah ate nze kati bwe mba nsomesa mmwe nenzivuunula bwe ntyo nja kubayetera obuzibu temuvuma nakayima nemuvuma sezzibwa kuba nakayima ne sezzibwa bwe baneegatta bajja kuvuma Allah amakulu mbanga bajjiddeyo kibaga nti bw'oba okola tafsiri oteeka okubanga milawazimi almufassir ateeka okumanya olugata olulimi lwajjamu ne lwakola ki si kuvunula harfiya oba bannange wano Ibn Kathir yaleetawo hadisi sore ku bavubuka abaagala nzivunule nga bwe bavunula ne sivunula nga bo era oluusi nze mu lugha dhamiri eyinza okuba nga eyogera na muntu nze nenkozesa olulimi olwaffe nenjogera na mulala lwaki nga ndaba nti isaalu lmaani ila lmustami akrab nenva mu musengeka y'olulimi oluwarabu nze nengandi nga mmanyi nti ibula bwe mpita wano lwajja okutegeera ki allugha wasila laisat lghaya lino kkubo si gwe mulamwa oba kitegedde bannange omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba mal'un wano nga amaliriza hadisi mu Ibn Kathir mal'un man sabba walidayhi Allah yakolimira omuntu avuma bakadde be omuntu yenna avuma bakadde be Allah yamukolimira qalu ne bagamba ya Rasulullah wa kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi omuntu asobola atya okuvuma bakadde be kisoboka je kiri bannange ensi yalimu obuntu bulamu nga teringa kati qala nagamba yasubbu abarrajuli haji kamyavuma taata w'omuntu fayasubbu abahu ne taata w'omuntu n'avumani taata wo ne yavumye ne muvumagana bataata taata wo teyasoma n'owo yali mubbi olulimi lwe mukozesa mulimu kuvuma baki wadde nga mwe mwennyini mwe mukolaki mwe mwevuma naye muvuma baki wayasubbu ummahu fayasubbu umma oyinza okuvuma maama wo naye ng'oyise mu kuvuma maama wa muntu ne bakuwandikako okuvuma nnyoko olulimi otulaba nti lwakisajja kikulu nnyo nti buli lwovuma kyensinza automatically oba weeyisizaako buki okoze eki ovumye nze kakati nze naawe tuli ku makulu oluusi ge gamu naye nga twawukaniddemu nzivunulayo olulimi era si kigoba nti gwe oba otegedde nti bw'ovuma ekisinzibwa oba tovumya akisinza bw'osekerera ekibya oba osekerera ya kibumba lwe Luganda jazakallahu khair oyo musajja ali authentic mu Luganda nakujemize in fact baganda bange batugambye nti abantu bo balina comments nyingi naye tetuziwulira ne tusuggesti nga tugula obuzindaalo obutono tubuteeke mu bantu ng'omuntu bwayogera kakolaki wabula bampadde omulimu nti massa sekitta tubalire sente mmeka ezeetaaga obuntu obwo
abayizi mwebali abalina akantu billahi alaik jo tubadde tusimawa n'amasanyalaze ne gagenda mwanyinaffe ali mu Amerika nagaseeka twabadde tuli mu ddalasa amasanyalaze ne gavaako temulina soola si lwajjo yesterday ne mugabadde tulina soola nagafuna agibalirira era kyambadde seeka kyambadde ali nimukubira essimu seeka kyambadde kati kyambadde yatusibye naye ekitegeeza nti kakati omuntu omu mukazi yeepikira soola ate buno buyimiridde abaddu ba Allah mwebalinga ate bazaana bakyala singa agikaweesa omugamba abantu bange naye agikaweesa abunyibunyina watunula atya mubalage bategere nti musajja yagumira embeera agikaweesa tola ku salaamu abantu bakulabe eri bannenya nti ya rabbi omusajja nga omutulugunya abaayeko bisalamu bw'oba oyinayo kyoyina talina ttima akkiriza buli kulli khairi wa sharri koyini n'empapula so n'olwensonga eyo ye mukadde waffe wano watuddewo bakadde baffe Haji Ishaqa tubadde naye wano Allahumma ghafir lahu warhamu Haji Seeka Zakariya Butungulu Allahumma ghafir lahu warhamu binife bibadde Sebbi ye takyasobola kujja Sebbi yali musajja alimu olunobbi Haji Kalifani Allahumma ghafir lahu warhamu Sebbi numu Haji Karoddo Basonko ba Yusufu bagale baffe Allah bajje mu taalim kumbi bajula kwenkana balimu leero Allahumma ghafir lahu warhamu Sheikh Yusuf abakubeeranga mulamu yali badde atudde wano abakubeeranga mulamu yadagina tusaza imamu wa salati al-isha Allahumma ghafir lahu warhamu bagana baffe bakina Allahumma ghafir lahu warhamu banji bayisewa ba Hasani radio banji myaka kumpi mukyabafa myaka 2 naye nga bamemba Kabunda yatulangaawo nga atusanseko Abasi Nkoko Allahumma ghafir lahu warhamu sajja bumwasondanga ekintu nti yasooka okuyiwawo kakati abasajja baffe abagenze bwotula wansi n'obabala bangi bayinza okwenkana oludda lumu abalala mwaite munazaalibwa nga ffe wano tusomwa ne babazaala ne tumujja ne mutusanga tusaba Allah bw'aba atugyewo wabeerewo abatulawo ebyo byetaagaddwa kafo sikanga mukadde waffe Sheikh Zakariya asomesa buli lwakubiri Sheikh wakomawo Sheikh ebyahijja bitera omusumbu walimu ebyahijja alimu eki naye namulaba ennaku zino yadda eddarasa ya Sheikh Zakariya Sheikh ogikwata bangaye nti Allah yamulinyisiza eddaala abadde Secretary General wegende Maka ate kati Allah yamusuumusiza yakulira bonna wawano waffe Mityana mwana muzaale Seeka Bulega abawanga bakadde baffe babira ku mikulu gy'abakadde baffe Allah akikunywerezemu Allah akunywereze mu kifo ekyo akuwa ebirungi ebikirimu akutaasa ebyo ebikirimu abakyagala bangi naye kyazze Mityana hadhi bidaatuna ruddat ilaina Sheikh Zakariya ebintu byolimu si bibyo naye teweerabira ebintu ebyo bya Zakariya gwe bakubbulamu erinnya ne Seeka Bulega kati ebibyo bijja kulabikira mu baana bo abaana bo be bajja okufuna ebibyo oli mudduwa z'abamuzeeyi kuba basoma ebyafaayo byaba Zakariya ne basoma ebyafaayo byaba Seeka Bulega olabira ddala nti bano byebibala byedduwa z'abali kakati edduwa ezizo edduwa bagasarre bafaga rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati basabanga Allah alongose ba dhurriya baba no batwala abantu Makka aslih li fi dhurriya kakati gwe botosabire baana bo fa biha wa ni'ma edduwa y'abamuzeeyi tugirabira ku ggwe kale Allah bakadde baffe Allah agireki nti siwali luyombo wakati w'abamufasirina abanayuganda bwe tugaa nti muvuma bintu byabaki
ne mubivuma nga kibawandiise baba bategeeza mu kinaya mursala nti bagereesa ku kintu nga bakyeyisizaako naye nga meseji bagisuula wali tuli fenna nze Haji Kaweesa ayinza okutunulya enkofiira yo yokka nga bajanise nenga nti ono ngayina eforoma naye nga njogera nankofiira yembuulidde omusaizi y'omutwe gwo era abana baga nti Haji taata bakuvumye nti ani yakuvumye nti Sekankata yagambye atya yatunulidde enkofiira yo naga nti oyina eforoma nafumye goba nkofiira ndowooza bannaye mashallah kale omuntu bw'ovuma ekikye automatically oba ovumye ye naye message enkulu erimu mu aya eyo nti kibi okuvuma ebisinzibwa by'abali yadde nga olaba mulimu omugaso naye ekibi ekivaamu kinene okusinga emigaso ki tuyitunuulira emigaso egirimu mitono nnyo ogikompeyalinga ku bibi ebirimu ng'ekisookera ddala bali kwe kuvumiramu obusiraamu in reaction tuli ffenna bannange aya eyo etegeeza ki nze mu byafaayo by'obusiraamu byenzize ensoma ndabye nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulina ekintu kye tutamukoppako ng'ate kikulu oluusi nga kyekitabangudde n'obusiraamu bwaffe wano bwonna mu nsi yonna tetwamukoppako mpisa twamukoppako bigambo ne tulyoka tugalangatanira mu busiraamu ng'ate Allah buli nabbi gwe yatumanga kye yamusookezaako nga tannabaako kyamugamba kumutraininga mpisa Musa bamutume waani agenda nani namugamba nkutume wa Haruna namugamba nti gyontuma nattayo omuntu namugamba nti ebisooko bise ebbali gw'okutuma gye watta omuntu tokiyita mmere ng'ate baakutegeera n'odduka buddusi nga tolimu kubuusabuusa naye ate kati gye bakutuma nti gye watta omuntu nga bakunoonya n'odduka gye tukutuma Musa agamba nti akhaafu an yaktuluuni gyontuma bagenda kunzita naga nti bisooko bireke gwe bw'otuuka waali kyenjagala mugende ne muganda wa Haruna faqula lahu qawlan njagala ebigambo ebiri very lenient kigambo layin kya luzungu lenient ebiri very layin bigonvu Musa nkumanyi wakuba omuntu n'omutta tolwana ye message erimu tova mu mbeera Musa obuukabuukako Musa nkutuma naye nkulaba ojagala kulwana kati it is an order tolwana wabula ate ne bwoba oyogera tovuma njagala qawlan soft bigambo bigonvu kyava agamba Musa naga ogenda ngenda naye kino kibeeremu nagamba nti innani ma'akuma asma'u mwe mugende ndina mwe mpulira ndaba yabaga nti oge Musa kabula kato buli statement gye yazaawo kwali kupalapananya butagenda nakanzire bwa Firawo nakole bwa Firawo situinza butalwana Firawo sinza butamukuba kati Allah yabumbirira tokuba omuntu zisaga abalwana oyogera ebigambo nga birungi kyaba agamba Rabbi mukama wange ogenda ngenda naye ishrah li sadri ekifuba kyange kifunda nsaba okyongeremu size x large lwaki omuwarabu bwagamba nti fulani dayiqu sadri ayina ekifuba kifunda kitegeeza waya zikola ki zivaako kayaga nti bw'oba oyagala ngende ishrah li sadri alam nashrah laka sadrak bannabbi bonna basooka kubakola muli operation ya sadri alam nashrah laka sadrak ekifuba nakiteeka mu sadr nakiteeka mu rah soko nkoleko operation yenjawulo ndeke gendanga Musa plain nteekamu akenjawulo ku mulimu ishrah li sadri njagala ekifuba mpe ekigazi nga bwe banvuma nyina ka folder wenteeka ebivumo kuba kati sikalina nziguliraawo kaki
wenteeka bye banvumye naye kati oyassir li amri ŋŋenda ku mulimu si mwangu oŋŋambye okweyisa obulungi naye nkimanyi gyendaga nakulira wa mutaka ensonga egibeeremu ogiŋondeze wahlul uqdata Firaawo ajerega amanyi njogera nanaagira agenda kunvuma era yamuvuma kubanga Musa aba ayogera bayani ye n'agamba inna rasulakum allazi ursila ilaikum la majnun ono gwe mubaga nti wuno abagamba nti bamutumye gye tuli ekisooka namukuza mulalu tabangako mulamu wala yakadu yubin n'ebigambo bwabyogera ojira butategeera byagamba awo mba ntabuka nzisaga kunvuma eyo story eri birimu wahlul uqdatan min lisani bwe mbanga ndi ku ddyoteyo njagala njogere nga sinaamu ki kamuli kaluli yafukahu qawli njagala bwe mba njogera message yange ekole ki naga ndigenda mbawadde bye munsabye mbibawadde Musa n'agenda atoba ne bavuma Kafiraawo kavuma Musa yagamba mulya bwananaagira mubitegeera wala yakadu yubin tujula butategeera kyagamba naye kaforoda kalinga ayiwamu singa teyakasaba eŋŋumi yali egenda kukwata nga ya paliamenti yawano simanyi omutegeera kakati bannabbi bonna basonga omubaka yagaa nti addabani rabbi Allah yanteeka ku kilasi y'empisa fa ahsana ta'dibi wallahi nayitiriza okungunjula empisa zaina Muhammad sallallahu ne Allah yamukonyamu n'agamba innaka la ala khulqin azim kutongoza eddala ly'empisa lyoliko ddene lwaki Muhammad bwakoola abantu b'omu Makka ne bagaana n'agaaka ŋŋendeko Taif ab'e Taif bamusindikira balalu ne bamukuba naye abaakomawo ataddayo e Makka malayika akulira ensozi malakul jibal n'amugamba bantumye gy'oli onzikirize nzirira olusozi luno na luno mbagatte n'agamba ku migongo gyabwe tulinako essuubi oyinza okukikola gwe haza ta'dib darajatu min al adab oyinza okukikola obugabugaye nti balyewa nabbi Allah yamutuma rahmatan lil alamin yagaa nti bano mubaleke kakati gwe bw'obanga olabye bannabida nga bakola bida kwe baveeko obabuulidde amazima bakoze eki lasta alaihim bimusaitir tetukugambangako nti bakwasa ekifuba ma alaika illa albalagh fe tukugambye tuusa message wakul lhaqu min rabbikum bwe gaba amazima nga gava eri Allah gobayogera faman shaa waman shaa ali huyo musajja wa maulidi kadri musajja wa maulidi khalas nze kubeteriyo kugandi girikenda yatusome tafsiri naye nga nkimanyi bulungi bw'onoozaala omwana tojja mwesomesereza ku mugongo gwabwe kuliko abaana baffe bojjoga nti tuli mu dduwa ya muzeeyi agenda muzeeyi nakita gwofe oveewo abaana batereere ku mugongo gwabwe tulinako abaana baffe ekyo tekikumala kafa bika ilaja nabbi yagaa nti baleke tobatta bazaale abaana be banazaala gende Taifu teriyo bazzukulu bafwe wakyaliyo wosinziza ekirala ku migongo gyabwe ffenna tuli baana b'abannabida okugjako abasiraamu abapya agikagwa bwe kiriyo banedda naye ku migongo gyabwe kwe kuyukhriju lhaya mayukhruju mayita min alhayi waki otukuba omuntu omukubira kimugayi wasa bw'oteeka omwana inabbi kyagamba baleke ku migongo gyabwe tobatta naye nga malayika ayagala okutta wa innaka la ala khulqin adhim ajikagwa bwe busiramu
Sheikh Zakaria akimanyi bulungi twasomesebwa ku kibooko ezitagambika abasajja nga bakambwe balinga malakul maut nga tebakuba bezimula netugumiki naye ku migonga naye abakimanyi nti batukuba bano balabagandangenda kubeera nga sekakana bakukubyeko olukukubako ndizira essomero ndivuddemu kkiriza bakukube ojja kutuuka baga tukolanga omuddu ffenna tuli omuntu omu munno bumunyonyola ekituufu aganye muleke lasta alaihim billahi alaikum mwenna mwasoma ku busiraamu njagala mumbuulireyo omulembe ogu nga gwonna gwaliko basiraamu beerere mu byafaayo yali agusomyeko akutubuuli gwayagala guno gwonna gube gw'abasiraamu ekitabangawo mu nsi yonna mulembe ki ogwaliko abasiraamu abeerere twaligaye mu mulembe gwa nabbi muhammadi entalo yazirwananga nabaana yafa ziweddewo ekikulaga nti obusiraamu isiika eki omubaka olwamuziika netufuna ebizibu abasiraamu bennyini abasalanga nenabbi baga nti abange nti abadde atupeeka zaka gizeeki ezaka nze sijja kuddayo okuwa maaliya olwo bitandika Umaru n'Abubakari bye bakisookamu Abubakari agala awqatilanna man farraka baina as-salaa waz-zakaa Umaru amuga nti wange hatta law mana'uni iqalan Abubakari nga ne bwe bananyima omuge kanu yauduna ala rasuli sallama nga balinga ku budde buli yaleetanga ekyokulabirako tine bwono nyime ennusu kuba abantu bananyiri lulimi balina olulimi lwabwe lwogera naye nga bo bakola ki teriyo zaka ya muge naye yayagala okulaga ne bwe bananyima ekisembayo obutono ng'omuge nga wano boga nti oli mugaggafuge alina empya n'enkadde yatereka zaaki okubwaba ategeera naye ffe tutegeeramu nti n'enkadde obugagga bwe tebwava mu kuvungisa ssente alina empya n'enkadde enkadde teyazivungisa ate ali bulungi alina mpya zino zakwokya abamanyi olulimi lwabe baba lutege naye olwammwe temulumanyi mwenna mwava gye mwava mwajja kuba kalulu ne mutaddayo kati mbafunamu obuzibu babayita okuba akalulu kati mwasenga mu bibanja kati obuzibu bwe tusoma buli kintu kipya bannanyini lulimi baba balukola ki Abubakari agamba Umaru agamba Abubakari abasajja babaganyeza kasooka obaleke obusiraamu bwagwamu nabe almutanabbiina abamu ne baga nange nfuuse nabbi tabu negwa mu busiraamu nga nabbi yakafa immediately almusailima alkadhab naga nange ndi nabbi nafuna abamuwagira ono jjo lyabalamu wali mityana Katonda yafudde Katonda amweti yafudde bamutereka naye nga yafa ate nga mukugendayo oba kitegedde abantu balina go badde bamanyi obungi twagala okulaba Katonda alwadde twagala okulaba Katonda ali bubi Katonda yasuze tikutake Katonda yafudde naye omwana Adamu wakana al-insanu akthara shay'in jadala gwe bazadde ne bamuyonsa ng'ensi weeri ne maama we waali ne taata we waali ate ye yatonda maama we ate abantu ne bakigula ebyo byonna oba bakuma magye oba poliisi oba bafande bamukuumira ki yafa Katonda yafa kyovulaba nti tugenda kusoma essuula eno gegambe nti ai Allah ntambuliza mu kkubo ettuufu saagala ontambulize wala dhalina ku nsi kuno kuliko abantu ababula mbaga ndi Katonda wuno waali owobusobozi kati mukama waffe nabaga ndi mulwaddemu ngenda mu ddwaliro Katonda ne bamujjanjaba nga abantu balaba Allah tutaase enzikirize fanna bwetu y'abantu ababuze bwe bati taliiwo wane wammwe kati abalaga nti ne mutabani wajja mumusikira kirugendo okusoma nti wala dhalina ababuze wano bangi Allah okutaasa n'otaba na Katonda gwe mwasoma naye pulayimale
talina bwe yasoma nabo mwasoma ne katonda wammwe naye waliyo katonda gwe bayita Allah lam naj'al lahu samiyan tiriyo yali alyetumye bakatonda bangi naye erya Allah yalikola ki yali yesigaliza era oli wajjaganize katonda naye sinze Allah eryo liyina ogwo alladhi khalaqa samawati wal ard kale empisa kasita zaatubuze ebintu byonna nebifa bannabbi bonna babayisa mu mpisa lwaki kubanga bakonfrontinga abaana Adamu abakafiiridde kabusaago okukyusa omuntu bamutayirira ddeeno tokiyita mmere nasitama najja mwanda weyaye naga bisimillah tebasala ngalo sinjala zino zimuteekawo ne basala aga bisimillah sheekh naga bisimillahi rahmani rahim nakwata mutaka wamne namugogombola bwoba oyagala abasajja abo wallahi mbawe ekitiibwa abasiramusa obukulu genda okigezeeko nga nimuli ne mukazi wo mu kisenge omugaye nti bisimillah yuzaako katono oliokontegera nti omuntu asiramusa obukulu ayagala jjana inkana mukhlisan toyesaagala jihadi eyo bagogomboleko katono akenkana olwala okukiraga munne ekyo ekifu kulaga kululazi bangi baddu ba Allah bewaayo so nolwensonga eyo empisa wallahi alazim bannabbi bonna nenabbi saa sallama agamba nti buithtu nze bantumye liutammima makarima al akhlaq nzize kujjuza bannange empisa ennungi ze batandikako fa ana allabina tulinga kizimbe kula al anbiya abnau lallat fenna tuva mu ofisi emu naye wabadde wasigaddewo akatuli nze nzize okujjuza khatama al anbiya ajuzza fenna liutammima makarima al akhlaq awalan al akhlaq awalan twogere kituleke ki Allah yagana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabima rahmati min Allah kwali kusasira kwa Allah linta lahu nobera linta linki ekigambo linta kyekirifa kulala ukaulen layina Muhammad twakutuma eri abantu abakyasinza okuba abakakanyavu fi ardillah al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaq Muhammad tukutumye eri abantu abakyasinza okuba bakalu mu bunanfusi mu bukafiri umma ummiya tebasoma tebalina kibamanyi bali abannaabwe empisa embi fil jahiliya bikulli ma fi maana alkalima gye tukutumye naye gafa bima rahmati min Allah linta lahum kyali kisa kya Allah nobeera omukonvu gye bali walau kunta faddan ghalidha alqalb singa wali wakkabyo nga tolumikako lamfaddu min hawlika nzinga wemanyi arabi tewali yalituddewo osomesereza naye ekisa kye bakulamamu kyabasikiriza ne bagaa nti omwana oyo tukuze tukola ki tumulaba empisa ze zonna tuzimanyi wallahi bamuteresa asadiku lamin lyemanya ge bamuyitanga nga tanasiramuka obusiramu tebunajja asadiku lamin musajja ayogera mazima yesigwa era bwe baali mu kukola kaaba nga bagenda okuteekako ejjinja ngaobusiraamu tebunajja ne bateesa nti tujja kukomawo enkya anaatusooka mu kaaba yajja oddikola ki bakiriziganya naye ye yabasookamu ne bagaa nti hatha huwa sadiku lamin nagamba buli kika muliteeke ku lugoye buli kika likole ki khalas amin sadik bonna ne bakkanya ate nga obusiraamu tebunajja musome ebyafaayo bya Muhammad obusiraamu nga tebunajja yavumaani nga te obusiraamu tebunajja ate we bajja nurun ala nuri talina kwe yavuma hatta yasaaganga n'abato nasaaga n'abakadde nasaaga na buli kyonna ebyafaayo bye n'abatali bakkiriza genda obisome byali biti
naye ng'ali mu bantu abakyasinza okuba abazito ne Allah n'abakoleramu. Fabima rahmati min Allahi linta lahum, kyali kisa kya Allah okubeera nti yakufuula omugonvu gye bali. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wasfah, naawe beeranga wakisa osonyiwe, beera wakisa okoleyo. Hatta yagaanibwa bugaanibwa taata w'omuto afudde ala ghairi islami ala kufri, n'agamba la astaghfiranna laka, nja kusigala nga negayira Allah kusonyiwa byonkoledde, ma lam unha anhum, kujjaku nga baŋŋaanyi. Taata wa Ibrahimu mubaamu ekyomuliro yalimu, ne Ibrahimu n'awera, nange nja kusigala kuba bonna milla wahida. Taata nja kusigala nga negayira Allah we banaaba tebannaŋŋaana kwegayirira paka lwe kyajja Allah n'abaziiza ti abakkiriza tebasaanidde kabeere nabbi ayastaghfiru lilmushrikin, ne bagondera mukama waabwe, naye otherwise baali bulinda ebiraali amala okwaza. Yunusu ono nenga nti Yunusu yali mutuufu okudduka mu bantu. Yunusu yakola daawa nga talaba muntu yenna, kandi Allah guno mulimu gwompadde ngenze, n'adduka mu ofiisi ya daawa n'agenda. Surati Yunusu kyegamba, surati Yunusu wano temulimu aya eyo eyogera ku Yunusu. Yunusu yalinnya eryato, abaka yabaka lalfulki lyato, kati nze ngenzi okubaka eryato kitegeeza lyonna erijja lyotakozeeko muntwaleko. Abaka lalfulki yasalawo okubaka lyato, okubaka olowooza okitegeera. Bw'oba wabbye bulungi nga bakuyigga ne bwe batotuula ku booda, gwe yonna ejja gy'obaka nga tolamuzza goga nti ntwala haji nze nontwalirawo omutwalo nkuge ntwala, bwe kiriyo banedda baali babbyeko. Temulowooza ni nsomesa bannabbi beereere, ebintu byonna bye tuyiseemu ffenna bakutwalaganya okujja okusala wano tekitegeeza nti bwodde. Yunusu alaihi ssalam, omulembe gwe tuyinza okukakasa mu byafaayo nti gwakkiriza Allah n'agukoonerako nga mulembe gwa Yunusu. Naye wakati mu kugukoonerako kyajja kitya ti Yunusu alaihi ssalam bw'amala okudduka mu bantu be, abantu be ne banoonya Yunusu nga takola ki? Olwedde baali bakiinako knowledge nti Luutu alaihi ssalam bamalayika baamubagulizaako nti fulumya abantu bo ekiro mukole ki? Lwaki abasigaddemu bonna innahum mughraqun agandi illa imra'ataka fa inna kanat min al-ghabirin. Omukazi ye tajja kgenda naye toyimirira olw'omukazi okugaana
abaana abatwale n'abantu batwale abasigadde bagenda kuzikirira akantu ako mu byafaayo kaalimu oba kutegedde Allah akola kyayagala nga bw'aba ayagala oluusi asobola okuŋŋaanya idh mbaatha ashqaha n'akuŋŋaanya aboononefu n'abajja mu balungi n'agenda abazikiririza awantu bw'oba yagala okikakasa genda ku booti crew Allah yakuŋŋaanya abagagga mu Kampala abalina ssente abavubuka abamanyi okulya kashi n'obwana obuwala obunyirira nga bagenda bwenderako ery'emitala wallahi nga tebagenda fi sabilillah abalina ssente mu Kampala abatoona abakulu baga tugende twendere ku obuwala buno obutukuba obwenkanidde wano n'obuwala bugandi tugende twendeko tinyina bizibu ne balinnya eryato ne bagira fil fulkin mashhun ne bapakira mu byo lyakukozesa ne balijjuza kaakadi baba buli obuli eri obwasula kasiki obulinda obwenderako eri obwasuzeega bwo bwajja bwenderako bulinda abajja butegeka bugandi nga baluddewo okutuuka mpozi eno bali mukiki mukibigiya Allah agandi famastatau mudiyan yasini egambye etya Ali famastatau mudiyan tebasobola kugenda kutuuka eri gye bali bagenda okwendera walahum ila ahlihim neka bazzaayo mirambo bazzaayo mannya gye bali baleka tebatuuka ate neka tebakomawo enkola ya Allah kati abasajja bano bamala okusensinga nti Yunusu atudduseeko je tebatukola akaluutu nga jjemu ababe fetufe buli maka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shala la ilaha illa nga buli musajja nezzadde lye basaala Allah nagalaba ekiri Yunusu ali mu kyannyanja yali ku kibonerezo okudduka ku mulimu ekyennyanja kiruredde kimumize naye abantu bagaa nti atulese ffe tufe nti oba yafaafe ffe katukkirize Allah nagaa nti mu byalo ebyali bikkiriza ekya Yunusu kyammala amamiima Yunusu wamala okubeera eri asaavinga ekibonerezo eno bonna ne basiramuka abaali baganye Yunusu agenda okudda ekyennyanja kimaze omusesema ne treatment ewedde akomawo ku mulimu bamugaddeyo ku ofiisi okaka buli wamu kadikamutsala Allahu akbar Allahu akbar timutambuliraawo ekibonerezo kimaze ekyali badde ekyammwe bampaddeko naye sibadde kirungi gwe mulembe gwokka mu byafaayo gwe mmanyi ogwa Yunusu Allah yagamba atya ku Yunusu yekka gwe mmanyi kati lwaki ofa n'abantu ani yakugamba ofe n'abantu bakugenda abantu nabbi atuuka ekiseera naga nti lakum dinukum lakum amalukum wala lana amaluna walakum amalukum salamun alaikum twete waliwo salaamu gye bayita salaamu mutaraka si salaamu yakwaniriza wabula yokweta noga nti seeka mbavuddeko assalaamu alaikum twerese nabtaki ljahilin kati wemutuuse si kyatoba n'abatabitegeera nokola ebibyo bakola ebyabwe almuhimu gwe bakuvunaana kukola ki kwogera mazima wulira Allah bwagambye aya 99 surati Yunus bwoba ogyagala ayagala okukola daawa ebintu byonna bisengeke lwakuba teeka mu feeling ez'obuntu toyinza kufuula abantu lwampaka bakkiriza agambye ati auzu billahi minash shaitani rajim walau shaa rabbuka singa Allah we yali ayagadde la amana man fil ardi kulluhum jami'an yakozesa kulluhum ng'emala n'ateekako ne jami'an tawkid baada tawkid singa Allah yali ayagadde la amana bonna baali badde basiraamu baliwa man fil ardi kulluhum jami'an gwotekeramu kyomu abali mu nsi bonna naali bafudde baki afa anta tukurihu nnaasa gwosobola okutwalira ku bantu ku bunkenke hatta yakunu mu'minin babeere bakkiriza olw'okumanya okubuulira kisoboka kisoboka bannange aya eyo buli daaya gigisomeko ejja kuweweeza baleke kukuba
kati mugenda kwekuba tugenda kulonda tetujja kulonda engumi ziri masjidi likulli salati ngumi kati tugandi ani agenda sekanasi ani avayo sekaswaibu mugaba kukubireki afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu muminin batulese kulwana wano kati ningalo bagirumye onogenda okuwasanga olina mwenda afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu muminin wallahi alazimu nze buli lwensoma aya eyo oyinza okumpita atabitegeera naye nga tensubira nti mbitegedde kamya agambye nti nze ngenda ku dduwa ya 40 mugambye teriyo nagaseka tusalamu aleikum waikum salamu kati lwaki nfune emusumaali nenteeka mu piki ye ege bajja kukuba afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu muminin oyina amaanyi agakaka abantu babeere bakkiriza ekigambo obukkiriza sikiri mu pawa yaffe ekyaffe wadhakir fa inna dhikra wama alaika illa albalagh bagamba muhammadi bonna tojja kuba wallahi ne bwonookola otya nabiyuna muhammadi agende wakitawo muto Abu Talib yayagala asiramuke olwokuba yamuyamba ne Allah nakikolamu naga nti wahum yanhauna anhu wayanauna anhu bamutaasa ngaomwana waabwe mu musaayi naye ate bali wala naye mu ideologies byakkiriza musebe bakkiriza naye mu musaayi batoba naye tekijja kubayamba nabbi asinzirawo agende wakitawo Abu Talib nga walumba amusazeeko amugamba kul la ilaha illa llah yogerayo la ilaha illa llah kyokka ekyo nze benkiwulira nkiyimirireko ku lunaku lw'ekiyama nsabe Allah akutaase Abu Talib agenda okutunulira nga waliwo abo abalangira abambejja naga nti mutabani beyogera mbikakasa naye bano nyinza okulya mu Buganda olukwe aba akyali mu Buganda n'atonta naga nti onsazeeyo biwedde Allah nassa aya innaka la tahdi Muhammadi kokola otya tebakulimba toyina maanyi galuŋŋamya gwoyagala walakina Allaha yahdi man yasha kakati gwe seeka amaanyi ogajjawa agagala abantu babeererwa mpaka nga gwe afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu muminin oyina pawa esobola abantu bano bonna okubafuula nga gwe lasta alaihim bimusaitir sikugamba nga kubatekeko kifuba gwe bakiseeko bakkube ate ojjewa nga bakkubiraki bannange ebintu byo tubisome nga tetubiteekamu nnyo feeling Allah nagamba nti wama kana linafsin nafsi nakra teriyo omulimu mwoyo gwa muntu antumina illa biidhnillah gusobola kuba musiraamu okujja kuba Allah yakirimu wayajalu rijsa ate gwatakkiriza kubeera mukkiriza amusaabasaabwe mumanyi kye bayita saabwe mukkiriza nga tayagadde abo abateekako obuki ala alladhina la yaqilun bennonzeemu nti amagezi ga munguba mbasiiga saabwe ne batagirayi awo baba bakyakuba Zakariya bakubira ki musajja wano bagamba nabbi ate gwe noga nti nabbi yalegezaalegezaamu Allahu akbar obusiraamu tebwali baddemu ku musiraamu kuba musiraamu munno ala ayi asas Allah yagamba ni Muhammadu rasulullah walladhina maahu gwe mulirabira Muhammadi n'abamukkiriza ashiddawu bakambwe ennyo kubatakkiriza naye ate mmwe muli bakambwe ennyo kubakkiriza ate kubatakkiriza muli bakisa vice versa Bisiraamu twekube ashiddawu ala alkufar abejindi n'abejindi batabukira saidi ruhamaa bainahum bwe babeera bokka na bokka toyinza kulowooza nti bali babaddeko abakambwe ekyo ffe twakirabako nga tukyali mu mawulidi twalaba ku basajja ruhamaun bainahum n'abuuza nti olusaniya kuliko basatu
bebagambye abasatu guninga ne beefunza rahamaun bainahum tuulire wano atasobodde ne bagandi bw'oyoola ogira oti eyo rahma ffe twagiwangaliramuko naye olwaleero ani asenera munne mugaba butwa seeka gundi yafudde yamusse nga ate seeka munne rahamaun bainahum omazeewo ng'okonda ku munno ku sitokisi wano ate sitokisi zirekaana naye omusonyi w'okulekana kwa sitokisi kuba alina ekyakola ekinene wallahi alazim bakadde baffe baga bwega tolidde nti sina wentula mwefunzefunze ekifi n'ayulizaako munne ani akyasobola okuyuliza ku munne mu budde buli ate neziriwo olwaleero siza ezo fe abato jangu naye kati rahamaun bainahum ate baseeka baali badde ne rahma babajja mu bantu bebaliko ne rahma nebaga nti baseeka muyingire eseeka Zakariya bakadde bwe basomeranga mawuledi nga tetulya ffenna naye kati baga baseeka muyingire baseeka ne beggalira bahaji ne besolosa baga ne haji vam tebakyalira rahma abana ne baseeka bafunye omwaganya balume kaffe ate bahaji be batusookayo seeka ogenda okujja nga tulina wootuula ne balaga rahman seeka twefunye ngaabali mu takisi ejjudde zino ezitwala abeejiini twalaba ku busiraamu rahamaun bainahum wallahi ashiddau ala lkuffar wallahi twabirabako musiraamu ki ku mulembe gw'abasheikh Zakariya bakitaffe bwe twakula nabo musiraamu ki bahaji kaggwa musiraamu ki Abdallah Makedi eyakkirizanga pasita okujja mu lujja lwe namu omwana w'omuwala Safina ashiddau ala lkuffar ne bw'oleeta edduniya bihazafiriha byonna ebiriko n'obireese wallahi tamukuwa wakiri amuwa Abdallah ine eggaali ng'ate eggaali erimu neggata naye nga gidde mu sitokisi ng'ezimu njulifu namugamba baba woowe naye nga tafudde edduniya lwaki ashiddau ala lkuffar naye olwaleero amaka g'abasiraamu bekyangacanga ayagala epipa ayagala etanka enene bodaboda tv nagandi olwaleero obwereere bw'abaana baffe bwe buli mu mayumba gaffe nga tububawadde mu haramu bwekiri oba nedda bwekiri oba nedda lindamuuko tumalize oba kitegedde oba nakyo gamba nkuko kuta tosabanga ogendanga bugenzi nze nkukkiriza obuuza bubuuzi oba ogenda naye tetubuliza mu ddalasa okola ki seeka mu ddalasa tetuwalabye yabuuza ene ddalasa yaffe tetubuuza babuuza ku aswiri ku magaribi ku dhuhuri twagaana okubuuza oba kutegedde rahamaun bainahum ashiddau ala lkuffar wallahi abasajja bwe twalabako bataata baba Zakariya bataata baba haji kaggwa bataata ba katibu tebalinga ffe ashiddau ala lkuffar ng'ensolo ani yagisaze nti si Abdallah nti Abdallah Makedi yali agirya ng'esaliddwa oba efudde bukalaga tekisasobola girya agaga nti hasha wakalla si bwe twalayiranga sheekh tagirya atali musiraamu ku kyalo ng'akimanyi bulungi nti ntuuse ewa haji ajja ayogera ekiro ssaawa 6 ayogera 2 bw'atuuka ewa haji n'asirika n'amala okumalako ekibanja n'agaa nti haji nkutumidde n'ayunga lwaki ashidda bamanyi waabwe tewaleekanirwa ate naffe batuteekamu omutima omukambwe twasanganga agasajja gatamidde ligudde ku kkubo ne mumenya kibooko nga lifuuse sadakatul jariya ne mukuba abana bahaji banzita nja kubawaabira nga tukuba naffe batuteekamu ashidda sibe ekyayiga basebo rahamaun bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله
obalaba nga barukaa bagiri ku rukuu sujjada bali ku sujud ekibakoze ebyo nga baagala Allah basiime. simahum fi wujuhihim olw'okuyitiriza rukuu ne sujud balina amabavu mu kyenyi min athari sujud nga amabavu gavudde mu ki buyitirivu bwa kuvunama. dhalika mathaluhum fi tawrat eyo mu kitabu kya Musa bwe naboogerako nga tebannaba nakujja. wa mathaluhum fi linjil ate ne mu njiri nyina ekifaananyi kye naboogerako nga tetunnaba nawo atulanga tujja naye bakadde baffe twabirabako. naye olwaliyo tulaba birala lwaki fakhalafa min badihim khalfun abazaalibwa abazzukulu abaddawo miyaayu. alkhalfu gye miyaayu mu bantu. tuli miyaayu banedda kyekiraga nti tuli miyaayu. ebisanyizo ebino bimu ku biraga adaau ssalah tewakyali asaala sfala gyolaba. bali bakadde baffe babatunyumiza wano e Butambala yabanga mu takisi mulimu kwa takisi gwali gwafu eswala neetuuka nayimiriza takisi ku ssomero lya Umeya najjayo akadomola ke namala okufuna wuzu nga atagifuna nabwegendereza. abasaabaze bali munda abasajja abo twegomba balabako emyaka ebiri bali muli haji yangu yandi mala swala ate n'otambula emmotoka eri emu ku kyalo kyava ajjayo omusaalo afuna wuzu nga bisimillahi rrahmani rrahim nga tapapa haji wali yanguyizaako tugenda wala najjayo omusaalo gwe naguteeka mu kibula nayaziina nakima eswala mumpola nanuyira nawaitu usalli farda salati abasajja wallahi negomba balaba 4 rakaat adaan mustakbila alqiblati lillahi taala allahu mpola. abasabaze bali muli balinga ensenene mu kutya ayagala okwetawuluza yetawuluze yabanga yakamalira akemu nagamba naye oba nagambye dhuhuri oba nagambye asiri nagisazaamu nano nentuufu ebitonde biyise wano olidde namala nagamba nti assalamu alaikum warahmatullah assalamu najjayo entasbihiye nagombera nagimaliriza ate kati haja alonda mpeke ndi mu tasbihi nzija nalyoka atuuka ku sitinyaga bisimillahi rrahmani rrahim. wobujulizi kyali luddawa Butambala nga avuga Land Rover 89 amala kusala banda amala kuyimirira swala yetuzi obwo bwe bujulizi bwe twagala bagala mutekere emizindaalo abantu bawulirize baleke goloza nti njogera byanjwanjwa babali abazzukulu be Butambala naye wulira Allah bayogera kumwe abazzeewo. fakhalafa min badihim khalfun ne bazaali emiyaayo wulira ebisanyizo by'emiyaayo ittabau adaau salah essala ezayimirizanga bakadde baabwe bano tebakyasalira nako ddala. wattabau shahawat bali mu mipiira gye balaba bali mu bidongo bye balaba omudongo yazze bali mu nyegenyege ejje gyemiyaayo. adaau salah essala yabamuzeeyi yabayimirizanga tebakyagisaala. wattabau shahawat omutima gwe bye gwagala byakola. fasaufa yalqauna ghayyan ekinaabagaya kijja nze banzikiriza okuvunula Qur'ani gwe tebakukkiriza kuvunula byange. kati tubadde ku kigambo mpisa abasiraamu empisa abantu bonna tebajja kukkiriza. Allah agambye atya falawula aya y'ekyenda mu 8 surati Yunus falawula kanati qaryatun singa mu nsi mwalimu ekibuga amanati
nekikkiriza kyonna fanafaaha imanuha nekiganyulwa mu bukkiriza bwakyo naye mubutuufu mu nsi tekirimu abantu b'ekibuga bonna bakkiriza tekiriyo illa okujjako mpozi illa wano istisna bimaana lakin au illa ala asliha qawma yunusa aba yunusu mbakoneramu lamma amanu bwe bamala okukkiriza nga yunusu adduse kashafna anhum netubajjako ekibonerezo kye twali tubategekedde ekibonerezo ddeka busa naye bwe balabanga nabbi waabwe adduse enainawa nebwaki twabajjako ekibonerezo adhaba alkhizyi fi lhayati dunya ekyali kigenda obbaswaza ku nsi kuno wamatta'nahum netubawa life ila hin paka buli omuli yamalangako ki iman abantu bonna tebajja kuba bakkiriza kati seka tukole tuyanga gwe okubisa byayi si kubisa byayi yempisa ya Qur'an teriyo nze sirabangako mu byafaayo by'obusiraamu kiwaliwo nabbi we yali ayimiridde n'abaako baavuma mbiraba wano mityana sikirabangako mu byafaayo bya busiraamu nti waliyo nabbi yenna eyali ayimiridde Allah n'amutenda nti omusajja yanvumira abakafiiri oyo nga bwe mututenda nti seeka gundi abatuvumidde Sheikh Zakaria gyekiri mu byafaayo byewasomako embaala eyo seeka wuliaga naye tannakiraba ndi Allah awaana nabbi nti nabbi gundi yanvumira abakafiiri n'ensiima baba Allah agamba wa ibadu rahman nabana abafa babulijjo basivini yali abatabe bannabbi yamshuna ala al-ardi munsi batambula mu ngeri ya buvunanyizibwa wa idha khatabahum al-jahiluna bibafuna abajahiluna abatabitegeera qalu salaman tebazzayo faya titi fotat la bwamuvuma ye qalu salaman empisa za nabbi Muhammad zekoleranga obusiraamu buno bwolaba Nuhu alayhi salam yakola da'wa nnyo naye mu kugikola emyaka emingi wallahi oba kuba Nuhu nga toli mutendeke ripoota ya Nuhu yagiko eri summarized mu emyaka 10 ng'akola da'wa ripoota ebaagi summarizing oyinza okusummarizinga ebintu by'emyaka 10 ku lupapula lumu yagisummarizing eri muno bagiyita surati Nuhu naye agamba nti ayi Allah gye wantuma bino wammanga nagenda benatuukawo ne baga ya qawmi ani ibudu llaha njagala musinze Allah wattaquhu mumuti wa atiuni ekyokubiri nange mundabewo nembagamba inni da'awtu qawmi laylan wa nahar nakola da'wa ngondaba ekiro n'emisana wadde mbikubuulira naye ate gwosinga okummanya nakuyeganga abanoonya akalulu k'okulonda oba wali oyingiddeko mu kalulu ali bw'otuula ekiro n'otakola ogenda ng'ogaba sabbuuni sajja akuyitako oba omukyala akuyitako lailan wa nahara olina okuyega nogenda ng'obuuza ku bantu nga tebujjo tobabuuza abaye mwasibye mutyeba ssebo ekitekulaga ndi nabbi yayinanga empisa yali ng'akuyega abantu ng'empisa abalonzi baffe ze babeera nazo ng'ate bulijjo tebayina nga bagenda batubuuzaako notuziikirako notuwa ku mabugo bwe bamala okuyita mu kalulu amabugo baleeta meereere manye ebbaluwa ziba njereere MP abakubagizza bwe tuba tugenda mu kalulu agaba 10 empisa akalulu amala okukafuna aga nti kitalo okufiirwa omusajja abadde wa mugaso amabugo babaweereza nga tegamujaamu kyaggwa kanye bannabbi nabo bakuyeganga ofukosi nga balina okuba n'empisa kube bakuyega naye nno aga nti okumanya abantu bali ayi Allah bono buli sijja bwerabira yagamba nti kullama da'awtuhum buli wonna wembanga mbaguddeko oba tuli mu kuziika oba waliwo okusuza omufu oba waliwo kapate nembagwako nga bangi nasitukanga nebaga omanye nabbi aba n'ekitiibwa kye nebaga nti omukulu wali wano ayinza okubaako kyabagamba bweyasitukanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nahmadu wanasta'inu wanastaghfiru abavubuka nga bagenda okufuna nauzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina bana abasajja bakulu ne basigala olw'okumuwa ekitiibwa nenowaga nti n'abasigaddewo jaalu abasajja abakulu okumanya baali bajooga jaalu asabiahum wallahi Allah kino nkyogera okimanye era okiraba
benayogeranga nabo engalo bazisadde muki bawulire nnyo oba baleke kuwulira wastaksaw abalina ku nsonyi nebagamba yogera ssebo eyo statement ogiyita mmere wa asarru wastakbaru istikbara ne balemerako ku bukafiiri ne beekuluntaza olwekuluntaza mbutuufu abasajja baali bazzi eri bwe yali amaliriza naga rabbi mukama wange maliriza la tadhar ala al ard nkusaba ku nsi kuno kwempangalidde ne bannange bano saagala olekeko minal kafirina dayyaara kayumba ka muntu n'omu nga mujje innaka intadharuhum kuba bono baleko yudhillu ye nga alowooza ekibonerezo tannakitegeera alowooza kibonerezo kirala okutuusa le baaleeta kyemutegedde allah nakikola nawonya abakkiriza buli mulembe yawonyangamu abakkiriza abatali bakkiriza ki naye yagamba nti wama kaana aktharuhum muminin buli nabbi yajjanga nakola abasinga obungi tebabanga baki bakkiriza rijala wa nisa wama kaana aktharuhum muminin abasinga obungi tebabanga bakkiriza abatono bakkirizanga nagenda n'abatono nabbi natugaa saa sallama kunaku lwekiyama bagenda kuleeta nabbi walaisa maahu illa rajul nga musajja yekka yamukkiriza naye nga yakola ekisanja kye nakimalako yafuna omuntu waliwo ne ba mp1 ewaffe ajja nagenda mu kitundu nga pulezidenti amutumya kuyegera akalulu ne mu kitundu mwali ne bafunamu omuntu ogwo ate nga sikake mwali mu birabyo ebyokulonda ebintu byefuula nebamugaa ndi wai sente zitwakwa eggendo byokulonda mu polling station yo walondedde waliwo bameka teyamuwa naye yamutwala eyamusemba nti weesimbewo yamugana nawe tewampadde nga nyina kamu kange ate nga twalonze babiri nubyalajana nti bwe babanga ensi bwetu bwefuuse nabbi agaa nti ya rabbi tugenda kubeera wali ku lunaku lw'ekiyama wallahi tetugenda kuba lwangu falanasalanna alladhina ursila ilaihim walanasalanna allah agamba mu buli ngeri tugenda kubuuza lamu lqasami lanasalanna fi lmudari mabniyu ala lfathi litisali nuni taukidi thaqila walfail ana dhamir mustatir wujuban takdiru ana tujja kubuuza alladhina ursila ilaihim tugenda kusooka kubuuza mmwe sekankata yagende madina abimityana bwe kiri bagenda kusooka mmwe basooka mmwe allah bwagambye nti wallahi surat al araf wetandikira falanasalanna alladhina ursila ilaihim tusooka kubuuza mmwe walanasalanna almursalin balyoke batuuke kuki kubaseeka aga nti gwe wasomerawa nti madina wamma ekyalo gimwe wava bakulaba nti yasuubula sipeya nga akomyewo abantu bagenda kuvamu wallahi wakul i'malu abantu bagaye bakole fasayara llahu amalakum wa rasuluhu walmuminun bamuminuna bano bagenda kuwako obujulizi wakadhalika jaalnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nnas mwe bajulizi bagenda tuwako obujulizi wayakuna rasulu alaikum shahida namwe nabbi agiriki akibakole ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana ekyo buli omu weebereremu nabbi saa sallam agenda kitukonamu nti abantu bange ekibabaleetera obuzibu ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura qur'ani eno bagisenguka billahi alaikum i'malu fasayara llahu amalakum wa musiraamu osobola otya okumalako ewiiki nga tosomye qur'an ayu nawu lislam hatha osobola otya fakaifu allah mubaka kyagaa nti inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana obuzibu babufuna mu kusenguka qur'an kuba yahdi qur'an yahdi fa inna ahsana alhadith kitabu llah allah
byonna bwe yayogera watammat kalimatu rabbika sidqan wa Allah bwe yalinga mboozi. Qur'an erimu ebintu ebikulu bibiri. One, emboozi. Thaniya, obulamuzi. Emboozi sidqan, obulamuzi adlan. Bwagamba lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, omuwala mumuwente emu omulenzi bbiri. Abaana ne bagamba batya, bagambye batya eggulo nti ebyo Allah temutunyumiza. Wa uqsimu lakum billahi, temuyinza kufuna baraka mu ekyo kasanga mukiyingizaamu Allah. Sente zonna mujja muzimala mu bujjanjabi nga mujjanjabi endwadde zitajja kuwona. Yakiduna kaidan wa Allah ayogera atya naawe n'oyogera. Istahyu min Allah. Allah ayogera naawe n'oyogera nti ebyogaba emaali y'omufu ffe abawala bawala ki? Allah yatuseera ng'aseera kyagambye sidqan wa adlan wa man asdaqu min Allahi qila. Allah bw'atabawulira mazima mugasuubira mwani? Mu parliament yammwe? Mu odoki constitution ye? Wa man asdaqu min Allahi hadithan. Allah bw'abanga byababulira sige mazima mugasuubira gajjawa? Muganda gaabwe ova ku bya Allah ng'ogenda kuwangatta. Alhaqu min rabbik. Ebiri wano byonna mazima gavudde eri ki? Fala takunanna min almumtarin. Weewala okubeeramu akakunkuna. Wakul jaa alhaq wa zahaqa albatil. Ebirowoozo byonna ebitali Qur'an biina kusaanawo. Inna albatila kana zahuqa. Si bwatugamba musome Qur'an yaffe, ekizibu tagisoma, obuzibu tagisoma. Wa bilhaqi anzalnahu wa bilhaqi wa nazala. Allah Qur'an ajese mazima kiregeeza nti ensi yali ebutikiddwa ki? Obutamanya sitaani getusazeeko. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliyahum yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Abantu bali istahwadha alayhim ash-shaytan. Sitaani egenda Qur'an okukka wano ng'abantu sitaani maze basalako. Allah na yahdi man yasha. Allah yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Rahma Busilamu Allah gwayagadde namumma. Saba Allah atuttire ku Busilamu. Kibi nnyo okwererejja nga bwe nneererejja ne binsala. Kibi nnyo okubeera nti obudde bwe bumaze wano ne bekusala. Tusabe Allah atuwe ki? Obusilamu ya ayuha alladhina amanu aminu. Abakkiriza mwongereemu. Obukkiriza muli bakkiriza yes naye muteekeemu ki? Mwongereemu jja. Sheikh Ali owezezza emyaka 6 tuyakula ffenna tuli mu 6 gye tulimu. Agikagwa abaana be bakugulira effuso okyagivuga kakati ffe tutuuse mu myaka zino zirabe zino baziyita batya naye zifaanana tenti eri mu lujja. Oredde omaze okuweta ekkoona tenti oziraba ziizino ziri mu lujjaawo. Olengera abali mu tenti naye nga baliwo ku lulwo. Bwe weezaana weebaze. Leero olw'okuba abaawano bambi bo babirowooza ebya Allah tebigenda la mubaddila likalimaati. Kye yayogera walaysa bilhazil qawlun fasil yamala ala muaqiba alhukmi. Yasalawo yamala goba weeraba ng'oyinaana ku ndagamuntu yo nga kuliko 3 ekituufu kye kikyoyogedde oba ekiri ku ndagamuntu. Oyina 3 g'otubuulidde naye ekituufu kyekyo ekyotayogedde kye kisigala nga kituufu. Bwe baba bakuwaanamu 2 tebajja kwogera tebakolera ku kyoyogedde, bakolera ku kituufu lwe wajja. Ffennaani ayagala ali ng'obadde oyagala okuwasa akaana akato ne weezazzaamu noga nti nyina 49 naye ng'olina 6 baba bakulabye wano kutila ashabu al-ukhdud. Zino baziyita ukhdud. Kutila ashabu al-ukhdud. Ukhdud kitegeeza ki? Wano emyala ejjukulukusa amaziga okaabye ekimala ku nsi. Ashabu al-ukhdud omwala oguyitamu amazzi buli lunaku gufaanagala bakasima. Ukhdud abawarabu bakiyita khaddun. Ukhdud batunula ku myala ne bagamba olina mmeka? Amaziga galina ettima gayita mu myala wano gagenda okukka ku birivu.
okukakananga wano baba tewagize balabira wano wegayita amaziga mangi eno yekkala yaago ayakakaaba ekitono era kala abana ndala kati bwogamba nti seeka nyinanga anamu webuzabuza ki bakebere ku okhdoodu ku myala mwala guyimiridde gutya amazzi gakulukuta jegali gakulukutidde teriyo maziga gagenda kukwata mistake ne gagenda eno gakulukute jegali gakulukute jegali muzeeyi okaabye ekimala oyinza okuba tokaabangako naye ng'okaaba munda subhanakallah Allah nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.